Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ate ku lunaku olusookera ddala mu mwaka gwa 2025 tutandise n'amawulire agatali malungi eri naddala bali mu kibiina ekya NRM oba abali wansi wa gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni eggwanga erya America n'omukago ogwa NATO oba kye tuyita North Atlantic Treaty Organization omukago ogwo gwa NATO nga ye opposite ya kiri bali kye bayita BRICS oba Brazil, Russia, India, China and South Africa. Omukago ogwo olunaku olwaleero emabega kawa mawulire gafuluma ng'eggwanga erya Uganda officially limaze okubanga lijoyininga omukago guno ogwa BRICS ng'omukago guno gwe guli mu mbiranye wamu n'omukago ogwa NATO. Omukago gwa NATO gulimu amawanga nga America, amawanga nga Bungereza, amawanga nga Germany n'amawanga amalala ddala gali ku lukalu lwa Bulaaya. Kati saidi endala kwe kuli amawanga agali mu mukago gwa BRICS ng'omukago guno ekigambo BRICS kiyimirira ku nnyukuta okuli Brazil B, R, Russia I, India C, China ne S eggwanga lya South Africa nga ge mawanga ataano agasinga amaanyi era agakyasinze okuba ne okusalawo oba kye tuyita decision powers mu mukago ogwo ogwa BRICS. Kakati eggwanga erya Uganda nga likulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni officially limaze okubanga lijoyininga olunaku olwaleero ennaku z'omwezi lumu mwezi gwa January 2025 Uganda officially efuuse member ey'omukago gwa BRICS. Mu buli ngeri yonna omukago gwa NATO kitegeeza oba aba afuuse mulabe eggwanga lya America, eggwanga erya United Kingdom, eggwanga erya Bufalansa, eggwanga erya Germany ng'era we walabe ekyatuuka ku mukulu amanyiddwa nga omugenzi Muammar Gaddafi era bwe bityo bwe byatandika. Tuzze nga tukuwa kye tuyita foreign policy ne musajja mukulu amanyiddwa nga Shama updates. Kakati n'olunaku olwaleero tutandise bwe tutyo omwaka ogwa 2025 oluvannyuma lw'eggwanga erya Uganda okwegatta ku mawanga nga Russia, okwegatta ku mawanga nga Brazil, amawanga nga India oba China, South Africa n'amawanga amalala. Eggwanga erya America ekintu kye litasobola kukkiriza kulaba bulabi oba eggwanga erya Bungereza n'amawanga amalala gonna agali ku side eya omukago gwenkugambye ogwa NATO. Mukutu gwa Red Zone TV bwatu naba kubanga subscribe nga kikole emboozi enebeere nga ate ekunyumira ate naba kubanga subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna wuliriza ebigambo bino eby'omukulu amanyiddwa nga Shama updates nzija ate nange mbeere nga nkwongerayo peacefully yasalawo nkiddamu omwaka guno Katonda agenda tukyalirako mu Uganda but either through force or peace agenda kukikola. Eno diru gyayingidde olunaku olwaleero Uganda efuuse patana member owa BRICS. Today tuli ba patana member ba BRICS abajjuvu, patana state ya BRICS abajjuvu. Naye nakoze vidiyo eno olunaku summit lwetuula lwesalawo Uganda efuuse patana member. Njagala mutunuulire ekintu kino. Mulaba ensi zino ze bataddemu. Simanyi Kazakhstan, simanyi Cuba, simanyi Zani. Zino zona third world countries. Banaku bazibu. Okitegeera? Banaku bazibu. Saudi Arabia, Nigeria, Algeria bo babiganye. Babiganye lwaki? Bati omu America. Nkiddamu bati omu America. Museveni ekintu ekyamukozesezza kinene. BRICS n'amugasa. The answer is no. Tegenda kumugasa lwaki? Njagala mujjukire Museveni ye chairman wa kabinja ke bayita NAM. Nabakoledde video mwe nane mupapala n'engamba kakati abantu bange storage. Byenzize mbasomesa babyera biddamangu ago. You have to rejoice. Nabagambye luno olutalo lwe lutujjirako Museveni. Naye lutumujjako tutya either forcefully or peacefully. Mukitegeera? So, muna Uganda, there is no need to worry. Dino oyina kusanyuka busanyise Uganda afuuse member wa BRICS nakugambye ono omusajja amutinkuulidde entalo ziri Museveni zatasobola kumalako nazo olusoka lwa NAM kati officially Museveni ayingidde olutalo lwa BRICS. This is an economic war kubanga waneno under American foreign policy article number 3 ekugamba economic interest oba commercial interest za America ze ziri waye dollar nebyo bugagge biri mu nsi. So luno olutalo lwa BRICS bagala kuba economy ya America kumwavuwaza kubanga takyali superpower. America kimufudde superpower lunako olwaleero kubanti dollar yekozesebwa mu world trade, international trade yona yona jogendo kozesa exchange ina kubeera mu dollar. Kakati lero Museveni wabanga ayingidde BRICS atwanguyiza kuvaako kwe abasinga mweraliikiridde ekintu kino okubanti Museveni ye chairman wa kabinja ke bayita NAM lero ke kamutuusizza wano bye bikubiza banita amongo sanctions zona nga basajja tebazanya. Okitegeera? Kakati wabanga afuuse member wa BRICS kitegeeza nti Museveni alangiridde olutalo luli direct ku America.
ngao yalangirira olutalo luli direct ku Mungereza kubanga nabagamba akabinja kanaamu kali ko kalwanyisa Mungereza colonize the states to decolonize. Kano akabinja ka BRICS kalwanyisa economic interest oba commercial interests zo mu America. Museveni amaze mu commercial interests zo mu America emyaka ana. Kakati lero America wamwetagira Museveni mbu ave mu American foreign policy ayingire BRICS. Ekiri Ukraine nabagamba kyekijja. Either Uganda ekyukanga Kenya oba tugenda wali wa Ukraine. Awo wetulaga okitegere ekintu ekyo. So there is no need to worry. Ono atwanguyiza kuvaako okwe. Okitegedde. Ne video mwena abachancha bazale muga ate banange tufude. Uganda tesobola kubeera wansi wa Russia na China nga ate ekyali mu Commonwealth agreement oba Commonwealth charter edda gye bayitanga Royal Charter. Tesobola. Mcho tebakikulimba. Netusoke tulabe conditions ezisobola okuyamba Museveni okuyambibwako BRICS oba okubeera mu BRICS omwo n'atebenkeramu. 1. Nabagamba olutalo luno oyina okukakasa nti numbers zonna ziri ku side yo, oyina numbers. Mulabe entambula zagenda akola mu Mbale wa Museveni asindika sigino. Njagala mujjukire okukyala kwe yalimu mu Russia ne Muhoozi Kainerugaba. We badda kiche bakola Muhoozi agenda muzittua. Kiye kyavaayo 0. Russia okuva lwe yajja mugunja mu Uganda yakamuwa milioni 10. Zokazi yakamuwa. Nenga ne financial ya budget bagenda gisoma. Nga nakaluka kyali mugundi talina ba sponsors baako. Okitegeera. So muna Uganda don't need to worry about this. Just be happy. Onatwangwiza kuvaako okwe. Museveni tasobola kulwana na America. Tasobola. Okitegeera ekintu kino. Because the determining factor Museveni okubeera mu BRICS tagirina. Kino kyakoze kino okuyingira BRICS. Ayagala kuteekawo bargaining chip oba bargaining tool ku Dembele kuubi bwatukozeko n'ebikolo biri bwatukozeko kati atiisa mbusiteeke ebere waggulu ng'asobola okuteeka tamuzize ku mmeeza. Okitegeera ekintu kino ng'asobola okuteeka tamuzize ku mmeeza akole ki bargaining as a bargaining tool ngawe yali akola munnaamu mbwatiisa abazungu bano muno bakakkanyemu ku gundi ku force gye bamutaddeko bamugabe okay kakati sigalawo oba mukole transitional government Kyagulanyi mufuule vice wo naye nga bano bote bamutya kyekiriwo. Bano tebati eno mbuzi ya Museveni tebagitya. Okitegeera ekintu ekyo. So Museveni wadembo okukola byayagala. Nebwe kyoba omanya nti ekimubeeza mu BRICS agisetolingemu takirina. Museveni talina bantu. Mu West Africa eri ebintu bino bikola olw'ensonga ati France yegatta ne ba dictators bano ne banyigiriza abantu. Kati banene abamaje abajja okuwamba this military coup ezagenda mu maaso. Abantu bazirabanga as an option okufuna freedom yaabwe. Yensonga lwaki abantu bawagira nnyo banene baki ba military leaders abawamba ba juntas bano bawagira nnyo. Olw'ensonga nti France yabanyigiriza. Naye wanene ate tujja mu East Africa egundi yanjawulo. Okitegeera. Ensonga eno yanjawulo lwaki nti ate Russia ne China eri mabega g'aba dictators abanyigiriza ki abanyigiriza bannansi. Kati since Museveni talina numbers, Museveni cannot survive in BRICS. Tasobola jinza tesobola nakola wadde n'olunaku n'olumu. Era BRICS egenda kujja Museveni is a dormant partner mu BRICS. Okitegeera. Museveni is a dormant partner mu BRICS. Ajiyingidde yes bamutaddemu ne is going to be a dormant partner. Talina kyagenda kukola mu BRICS olw'ensonga Museveni akyali mu American foreign policy, akyali mu Commonwealth charter akyagiri mutanagivaamu bali bakugamba kalulu. Kati bino Museveni byali mukudduka akikozanga bargaining chip kubanga bano bo bakibanyi nti no interest zaabwe okutuukirira democracy ino kubanga ali muki ngali mu ggwanga. Kati Museveni ye ateka bino kati nja kudduka kale mbere eri mu Russia then second tulabe we kuba ati kumutaasa ngawe baataasani Russia ne China bali okugaddafi ngaakubwa nera be bawagawaga Gaddafi mbwadduke mu dola. Okitegeera be bamuwagawaga bamutaasa ki bamutunulya butunulizi Russia Gaddafi naakubwa ng'akuwa Abafaransa n'Abamerika natonga emukuba. Mukitegeera. Kati Museveni waffe munnange. Omusajja ono alina ebizibu. Nsi kyawo gy'olaba esemberedde esobola okutaasa Museveni awo. Eryawo okumpi bano basobola okusinziira. Okay bamutaase wa. Kenya is under America. Ye base. Oba ye center ya America. Wonna okukola diru yabo okusaasana mu Africa. Bagenda kuyita Kenya. Amazzi agayingiza ebyamaguzi mu Uganda gali Kenya. Museveni we yadduka n'agamba kakose port ye Dar es Salaam bagenda ne basalako Tanzania. Okitegeera naye ne bamutayiza eyo. N'ebyo bugaga tebisobola kutasobola kuyisa byamaguzi Tanzania. Kati e Congo bamusazeeko. Okitegeera ye M23 amajere ga Bungereza n'aga America gali mu kujja M23 e Congo. E Somalia wali bamusazeeko. Okitegeera Somalia bagenda kuzimba rocket.
gundi za rocket zino ngenda dibaletere gulire lyenja waliwo project America n'abangeza gibagenda okuzimba mu ggwanga lya Somalia okitegeera kakati Museveni ayinansi kyawo South Sudan eri wansi wa America Museveni yateekayo obuyekera era mundu etokotamisana na kiro kakati gwenga gobo olaba nti kati Russia ne China esobola kuyimirirawo kutaasa Museveni nabagambe tuli mu kintu kye bayita democracy tannakwatawo nabagambe mutunulire nnyo reforms ezo tukyali mu democracy senga jjawo democracy tugenda ku activating human rights munansi gwazi activating then was activating otya kusituka raise up kubanga it is your right okwekalakaasa senga olabanga democratic avenues ziri mu kublockingibwa it is your right okwekalakaasa kakati waliwo abalina okuprotectinga human rights ezo charters Museveni ze yasayininga okuli UN charter USA foreign policy then Commonwealth charter aina ICC charter aina Vienna convention aina Rome statute charters nyingi nnyo Museveni ze yayingiramu naye nabagambye kino kya BRICS kiroote eri Museveni munnange it is a bargaining chip jagala okozesa naye nga tumugamba otulabyeko nnyo kubanga toyina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.